Oluvannyuma lwa 86 ninkola mu bitongole bitali byange lizimu kubanga nakolerako mu ESO kubanga ddene ninkolerako mu kitongole ebiseera ebyo bali bagiyita PPU naye nga ninayo special duties kati gye bayita special force command SFC yes naye luli bali bagiyita PPU then presidential protection then unit then nembeera ministry ya security banga ddene nnyo okay nnyo paka tubadde era nga tukola emirimu ya gavumenti bitongole bitali byangerizemu. By the way, it's not a crime. Nzo okulaga nti nina gwe mpagira okusinga okubeera underground. No. Yeah. Era ne bannaddiini bonna boolaba buli omu alina omuntu we gwawagira. Mwaka gwa 8 nitutandikawo ekibiina muzeeyi n'abalala batandikawo ekibiina kya UPM, Uganda Patriotic Movement. Kati abamu ku bantu abaali bammemba baakyo ddala abakukuutivu abakulembeze yalinze. Yes. Hajja ekibiina kino wakirimu? Yes, kubanga nze nali branch chairman wa Kampala West ate nga nze mobilizer information officer wa Kampala District nga Lubega bya ye chairman waffe. Okay. Kati ntukola bye tukola butumala kati ate ni wajjawo mu kibiina kino twagenda okulaba nga obululu tebutambudde bulungi. Ne mugamba tetujja kukomaawo. Tetujja kukomaawo kati abamu kufeera ne tubeera mu struggle direct nga tuli mu kibiina kya Black Bomba ndowoozawo naye nga tulina ditachi yaffe eri awo kadebedde wano ku Lwewakiso. Ekyokusooka neebaza Katonda okuba nti yantuusiza mu kifo kino n'ebifo ebirala byonna byenzize mpitamu. Ekyokubiri neebaza His Excellency President Museveni okuba nti kagamba yasiimye emirimu gyenkola oba ne sapoti gyembadde mu kibiina okuva mu myaka gy'ekinaana oba mu 79 paka akati n'agamba nti musajja wange aludde mu kintu ate nga kwegamba takooye kugenda mu maaso nakukiwagira nange kamusunireko muweeko akantu ako. Omanyi mwami Kisubi n'abatulaba mbadde nkoze mu bitongole bingi nga bw'ogambye. Naliko akulira abasuubuzi b'ente ebbanga ddene nimmala nimbeerako ninkolako ekibiina kye bayita Foundation for Islamic Development ekikulaakulanya abavubuka ebbanga ddene naddala abasiraamu n'abakyala. Ninvaawo nimbeera omwogezi wa Uganda Muslim Supreme Council kumpi emyaka 15. Kati kyembadde nnumwa okugamba nti nve mu nsi nga sisavinzeeko formally government yange mbadde njiweereza mu ngeri ezitali zimu era okuva mu 8 paka kati mbadde njiweereza naye nga njiweereza mu ngeri yange naye kati okulira nti president yaŋŋambye nti genda naawe okwatemu tube naawe ekintu ekyo mbadde kwegamba kyali kinnuma nnyo niŋŋamba naye nga nze ngaffe abatandika ekintu nga tetumanyi nti tulibeerako ne mu power kuba we twakitandikira eyo nga tumanyi tulibeera mu power kati kyova olaba nti ebigendererwa byali birala era abasinga obungi nituba twabifuna kuba twali twagala nnyo security okwogera nga bwe twagala democracy naki tulaba nti twabifuna ntugamba well and good naye nga era kibadde kinnuma okuba nti sisavinzeeko gavumenti yange mu butereevu olwekyo kati ekyo nkyebaliza Katonda ate neebaza pulezidenti okuba nti yagambye nti omusajja wange oyo ekyo tava ku mulamwa. Bwe mpulira background yeye eri rich bwetyo gyowa nkimanyi bannayuganda bangi tebagimanyi era bannayuganda bangi Haji abasinga batandise okumulaba nga mwogezi wa Uganda Supreme Council era y'ensonga lwaki nti Haji bwe bamulonda ku RDC mulinga abakyaka ennyo babiri balonze Haji Nsereko Mutumba ne batransferinga ne Hudu Hussein ne mukola amawulire okutwalisa wamu. Kantandikirawo Haji yani ekyo ekyamawulire kati gwe oli mutabanyi wange mu mawulire kituufu bayinza okumpa n'otanjogerako
kati omukwano gwoba oyina mu bantu n'empisa yo kubanga omulala simanyi biba mu reportingako naye abalala bonna radio zonna zasanyuka nga zebaza president okuba nti musajja waabwe bakoze eki kuba for example nze wano natandika okwogerera ku radio Uganda mu 1997 nimbanga 70 okuva mu 7 mugumu nzijja okukola nga artist ku development program n'abagenzi bangi abalala bonna bamasira segawa abandi bonna bagenda baganda bange bansereka Abdul bali Dick Mulima Sempako omugenzi n'abalala Mike Salis Sebalu abo bonna kati ate nitutandika Radio Star nga tutandika n'omukulu leeta Basoga Nsadu ye yali minister wa finance nitutandika ne omukulu Basoga Nsadu ye yali minister wa information gundi naye nga leeta gwe twatandika naye manager ande Simon Kawesa omukulu yali mukama waffe Stephen Mugambe baseruga matovu bani bonna kati abo radio nitugibeeramu wano nga nze nakolanga programu yange ekyusaako nga ngikolera kumpi essaawa nnya tukyali batono kati n'olwekyo ku information yenu ndudde kituufu bannamawulire bangi abayise mu mikono gyange waliwo bangi benjiza eki empapula ezisinga obungi zonna zitandise endaba kati tewaliwo media house gye siinaamu muntu n'olwekyo bwawulira nga asanyuse kuba kati njogedde ku ggwe naye wano olutaaya takyaliwo wano olutaaya muzeeyi wange abo be bamu ku bakadde babafoda tebaliwo wano those are the people ate abo era nga bato ku nsi okidde kati bano abaana abato bonaowulira ambasada Semakula nga asanyuka kati n'olwekyo omukwano ogwo gwolaba across kubanga nze omu kubasooka okusanyuka ennyo yali mukwano gwange presiding apostle Joseph Serwadda nakuba essimu ng'awulira ali excited he's my friend Bishop Lwede he's my friend n'abalala bonna Kayiwa muganda wange ono wa Redeemed professor mukulu muganda wange Mukobe kati n'olwekyo gyokomye okuba ne reach kwegamba mbadde n'emikwano mingi nnyo n'olwekyo kyova olaba nti baali excited nti ne Haji waffe bamuwadde ate tebakoma ku ekyo bannamawulire bokka n'ab'amadiini amalala gonna kababe basiraamu kababe abalala bonna basanyuka owulira abusiraamu bulinamu oluusi enjawukana naye teriyo yagamba nti bamuweeredde ki ekyo nga kisinziira ku mpisa interaction gy'obadde n'abantu n'engeri gy'obadde weeyisa ne service gy'obadde okola kubanga bangi nnyo nze abayitidde emikono gyange mwe bali abagagga abo basema properties abaana boolaba abo baana bange ate mu layini endala baana bange abo bakulira mikono gyange baana bange n'abalala bangi a lot of people abayise emikono gyange kale n'olwekyo bwanga basanyuse ate bonna mikwano gyange kati onoogenda oba Katulubwa oba gundi Abe Kawenja oba mukulu Abe Mukiibi bani bonna media house kijje siinaamu muntu ngende nga nkumenyera nti muno mulimu ono kati n'olwekyo kyova olaba nti ekyo kyajja nekikwatayo nga abantu basanyuse wawulirayo ayogera negative basanyuka olwa interaction gyembadde nayo tekyatandika kuolwo kitandise long time ago so njagala tuddemu awo katono nnyo Haji ani okutwaliza wamu omuntu bw'aba ayagala okwagala okwongera okumanya ng'ovudde ku ekyo ekyamawulire kyokka Haji Nsereko Mutumba musajja nga Munnayuganda nazaalibwa Isinjire eyo kati mu ggombola kati mu ssaza ly'e Bukanga era gye nensomerayo ne primary ekyalubambula ninvayo ningende egindi ebirunduma St. Kagwa bwenti nze Haji Nsereko Mutumba oluvannyuma lw'okusoma kwange mu 72 natandika okuba okusuubula ne kitange kubanga kitange Alamanzane Siliba be bamu ku basuubuzi abaali abakulu ennyo okuva mu myaka gya 5 paka jjo lwafiiridde emyaka gy'ekinaana ye n'omugenzi wa Lusimbi Mpanga basuubuzi b'ente
kale n'olwekyo bwe nagenda nga nsoma nagoberera nnyo emisomo egikwatagana n'obusuubuzi era olwava enakawa nintandikirawo okusuubula kati bwe ntandika okusuubula n'ekitange mu mwaka gw'82 naye nisanga basuubula mu ngeri eya bulijjo kati nekinforcing okugamba nti nteekwa okuteekawo system abantu basuubule bulungi okutandikawo ekibiina kye bayita Cattle Traders and Poachers Cooperative mwaka gwa 84 ekibiina ekyo ne kiba registered mu 86 nga nze founder wakyo era chairman nembeera mu kibiina ekyo nga ngaidinga abasuubuzi ba Uganda bonna ab'ente n'abakozi b'emirimu egikwatagana n'ente bonna paka 1998 kati ate mu ngeri y'emu ekibiina ekyo nkitandise nga bw'otegedde naye ate kubanga nja kwegabanyamu emirundi ebiri kati bwe nva mu kibiina ekyo ate mu 86 ninsanga nga waliwo enkayana nnyingi nnyo mu ddiini yaffe naye nga ekisinga obukulu nga nalaba nti abavubuka baali tebalina mirimu era kati nga bwe kiri naye ku ludda lw'abasiraamu okutandikawo ekibiina kye bayita Foundation for Islamic Development nze nnyini nze nakitandikawo ekibiina ekyo nekigenda nga kisomesa abantu omanyi waliwo n'obuzibu abalala tulina ebizibu naddala mu bavubuka ninteeka ennyo essira ku bavubuka n'abakyala okulaba nti bakulaakulana era nina okusanyusa nti abantu bangi abayita mu mikono gyange abalala nimbatwala ne batuuka n'okugenda ne basoma mu university ze Iraq abalala ne basoma wa abalala ne tubaweerera abalala ne batandika emirimu abamu ku abo yasema properties abo n'abalala bangi nnyo aba headmasters bani mu fields ez'enjawulo naye nga bayita mu kibiina ekyo mu mikono egyo kati ekyo nindaba nti kyali kikulu nnyo then oluvannyuma lw'ekibiina ekyo ate ninzijja mu mwaka gw'2000 era nze natandika ofiisi eya PR mu Supreme Council kubanga nagenda okusanga nga bakola constitution 72 naye nga temulimu mwogezi nibagamba nti ekintu tekiyinza kujja nga kitomera bakulembeze butereevu tuteeka okuteekawo ofiisi era nze ntandika ofiisi eyo mu mwaka gw'2005 nze founder wa ofiisi eyo ningibeeramu era waliwo n'obuvuyovuyo bwomanyi era nintandikawo n'ekibiina kye bayita Abu Hamza ekibiina ekyo kigendere kwegamba kikuume bano ababba engatto ababba ebintu ku mizigiti bikwegamba kibikole nga abasirika mu kifo ky'okunoonya baani naye nga ffe twekolamu omulimu okulaba nti tukuuma ebintu ebyo kati eyo layini neggwa ey'obusiraamu paka lwempumudde emyaka ng'esatu emabega ng'omwogezi wa Supreme naye ate nga ku ludda lwa politics Uganda Amini bamujjako mu 79 kati bamujjako mu 79 waliwo abamu ku ffe bitwalaba byali bitatambula bulungi kati mu mwaka gwa 8 nitutandikawo ekibiina muzeeyi n'abalala batandikawo ekibiina kya UPM Uganda Patriotic Movement kati abamu ku bantu abaali bamemba baakyo ddala abakukuutivu abakulembeze yalinze yes ajja ekibiina kino wakirimu yes kubanga nze nali branch chairman wa Kampala West ate nga nze mobilizer information officer wa Kampala district nga Lubega bya ye chairman waffe kati ntukola bye tukola butumala kati ate ni wajjawo feni mu kibiina kino twagenda okulaba nga obululu tebutambudde bulungi ne mugamba tetujja kukomaawo tetujja kukomaawo kati abamu kufeera ne tubeera mu struggle direct nga tuli mu kibiina kya Black Bomba ndowooza awo naye nga tulina ditachi yaffe eri awo kadebedde wano ku lwewakiso kati oluvannyuma lwa 86 ninkola mu bitongole bitali byange lizimu kubanga nakolerako eso kubanga ddene ninkolerako
mu kitongole ebiseera ebyo baali bagiyita PPU naye nga ninayo special duties kati gye bayita special force command SFC yes naye luli baali bagiyita PPU then presidential protection then unit then nembeera ministry ya security ebbanga ddene nnyo paka tubadde era nga tukola emirimu ya gavumenti ebitongole bitali byangerizimu n'olwekyo mu byobufuzi obaddeyo ate nga nennyini kintu kubanga ffe ate okuva nakibeeramu okuva 8 ate sivanga ku ideology yakyo kale n'olwekyo oyo yenze n'olwekyo olaba nti oba ndi RDC tekyaze spontaneous tekyaze government by accident omanyi lwaki nange njagadde okuzzaayo ke mabega y'ensonga eyo nti nkimanyi bannayuganda bangi abaagala okumanya nti ajja okuva ku bwa spokesperson n'afuuka RDC kijja kitya naye kati bwonzizaako emabega bw'otyo omuntu amanya nti abadde so ajja obadde mu NRM ebbanga lyonna bw'ova mu UPM okuva ate era nze omu kubateeka omukono mu Wakiso nga tuteekawo NRMO nzokubagarantas yes n'olwekyo mbadde mu system ebya NRM naye system okuva 80 sigivangamu ate sirikanga gikolerera n'olwekyo bwenti wendi aje nga sina kuvaako si mmwe abamu be bagamba nti tulina bannaddiini bangi eyo nti naye bwe bagenda ne bafa nti ate gavumenti ejja n'eno n'emmundu zaayo nga ffe tubadde tetumanyi nti omusajja ali munda nedda okubeera munda it's not by accident kubanga bwenkolera eddiini tekitegeeza nti nve mu kibiina kyange secondly ate nze office zange ziri obvious sigamba nti nina andagula kubanga n'okugenda mu okukolera Supreme Council era baali bamanyi nti ndi supporter wa president ndi supporter wa NRM tebanzijja ku kkubo era abamu ku ffe twagaidinganga n'ogamba nti wadde kino wekiri kubanga kati ojja okutwala ekyokulabirako ky'owekitiibwa Nadduli Alhaji Nadduli vice chairman wa Uganda Muslim Supreme Council tekitegeeza nti okubeera kati weewunye genda ku secretariat wano singa abadde olaba ayatusabidde akola mu president's office she's a sister yes Father Rukodo abadde ali mu kwegamba bwogenda nga togenze clandestine byakinaye ng'oli amanyi kubanga standi yange ogimanyi era ensonga lwaki nze nebazanya abavubuka bangi nnyo bavuma abantu bakola batya neze kubanga bamanyi standi yange ebyange si byakwekweka sikola nti nina byenonya nedda kati nga jema amwe sympathizing mikwano gyange abalala batabanyi bange bayima mu kasozi baganda bange naki naye bwe bampita ngenda kunkola naye ngenda ngo wa movement era nga bakimanyi era bagamba nti yazze naye si member waki wa movement sekweka I have no sina lwaki nekweka by the way twalwanira bye twalwanira one democracy Wachibuli? Nkulira. Twalwanira security. Weri. Tulwanira democracy. Weri. Tugamba pan-Africanism. Ogirabe bibala byayo. Nitugamba social transformation. Wachibuli? Ebyo nabyo biraba webiri. Then why should I hide? Kuba kati ffe twagamba nti omuntu ayogere kyayagala era kyovula abantu boogera ne batuuka n'okuvuma buli muntu yenna ne bakuvuma ekitwe ne bakola kye n'ogamba nti abantu balondemu ddala bwe banvuma ekitwe is it worth it? Kale n'olwekyo siraba okusinga lwona okweka nti nze siwagira oli ne president yennyini akimanyi era twagendanga ne bakama bange mu Supreme Council nga twogera ye abagamba nti oyo era olaba ezimu ku speech yagamba nti singa mwebuuza ku Haji Mutumba ku bantu abamu ku ba job creators abatali parasites. Yes. No, it's not by accident. By the way, it's not a crime.
nzo okulaga nti nina gwe mpagira okusinga okubeera underground no era ne bannaddiini bonna boolaba buli omu alina omuntu we gwawagira agenda kuba kati waliwo bannaddiini abamu abakyazaako opposition well and good that's the democracy we brought nti omuntu za munaddiini yandibadde asembeza buli omu exactly naye ate munda muli oba naawe omanyi nti wadde ensembeza buli omu naye nina kuba kati ojja twala ekyeri Ukraine omuthodox patriarch ali mu Ukraine awagira Lezinski ate patriarch ali e Russia awagira Putin but all of them are Coptics naye kati oli awagira nono nawagira and by the way nze nkugambye background nava mu 80 ate bino bya pyara abanonze 25 nga n'ebintu nga ne stability maze okutereera entalo tumaze okuzirwana zonna ziwedde waliwo stability kubanga ebimu bye twagamba nti eddiini abantu beerondera abantu baabwe singa olaba mu gye kinaana we twabeererangawo ng'abaali mu gavumenti ebiseera ebyo badisukadha aleeta muntu n'amuteeka ku lwampaka naye kati weerondera oba muyomba you solve your own problem okiwulidde kale n'olwekyo sigamba nti waliwo ekyenjawulo nti ate omanyi lwaki nkireese lwa nsonga nti tubadde nga tuwulira nga kiringa ekiri nti bw'oba olina ekibiina ky'owagira tojja kuba munnaddiini obeera eri kuba bangi babadde nga ndowooza obadde obiwulira nga tuwulira bannaddiini ab'amaanyi nga bagamba nti twewuunya nti gundi bwe yafa infact abo abagamba nti bababega bangi bannaddiini ennaku zino abagamba nti balimu bambega bangi abababega so be bavayo ne bagamba nti twewuunya gundi bwe yafa bajja wano ne bagamba nti tulina ebyaffe bwe bagenda okujjayo ebyabwe bajjayo mundu nga ffe tetuzimanyanga nako yensonga lwaki nkaleesa eno ndi haji naliko mwogezi kati wonompa security nga RDC nga kiba crime secondly ate n'abantu abamu aboogera bwe batyo nze ndowooza nti baba bayinamu ebizibu kubanga mu ddiini ey'abaprotestant defender and protector of faith ye Queen Elizabeth si munnabyabufuzi now okujjako omuntu okuba nti mumpi secondly ogenda n'ogaana gwe ono okubeera mu politics ate bw'ofuna ekizibu ate gy'oddukira nze ndowooza nti abantu abamanyi eddiini yaabwe bandibadde mu bufuzi era kyova olaba nti mmaze ebbanga ddene nnyo nga buli lunaku nzijukiza pulezidenti nti asebo bino ebifo otuwadde bitono asebo bino ebifo otuwadde bitono kati abalala nga basirise naye gwe balira twafunyeyo bameka neffe nga tumujjukiza era nina essanyu kati okutegeeza nti mu buli sekita wadde tetunnaba bangi naye mwetuli kubanga kati oyinza okusanga secretary for office of the president nga musiraamu n'ogenda ICT mukyala zawedde nga musiraamu n'ogenda mu education service commission nga musiraamu n'ogenda for the first time secretary of finance and to the treasury Haji Gobi in 30 years yekwegamba kati abo abanaabo ate nga positions nnene mpulira nti am relieved ba RDC kati essaawa eno ndowooza tulinga 22 bw'oteekako ne ba deputy tulinga 40 that's almost 13%. Naye kati bw'obanga weewaze gavumenti kati oli gwe ne bw'ona omujjukiza ajja gamba nti oyo ayogera lwakuwakanya. Naye kati bw'obanga oli muntu we oli muwagizi we n'ogamba kano kabulamu ate n'akatereeza that's good kubanga naye agamba ani ayogedde nti Haji Nsereko nti oyo ye wange ekitegeeza nti ekintu akirumirirwa. Neggo bw'oyogeranga kuba buli kintu okiwaka omanyi wano mu kifo ky'okugamba nti oludda oluwabuzi ng'Ebungereza bwe lubeera wano bagamba luwakanya oluvuganya so ng'eri
oluwabuzi oba oluvuganya naye oluwakanya lwanjawulo oluvuganya kubanga kati ojja kwesanga nti mu America kati eriyo manya waliwo olutalo lwa Ukraine wawulidde nga abademocrat manya abarepublican bawakanya democrat kwekyo begasi bali bumu kubanga bonna badefendinga ki naye wano oyinza okusanga nga bagamba nti oba bife which is not good okidde kale n'olwekyo nti abantu bamanye nti bannaddiini bateekwa okuba ate abamu ogenda okunonda kati nze nkwadde background 1980 ne kati gwe bwoba ontutte nga nina kkala zange mu 25 oba otutte muntu ali value ayinza okutuusiza information w'oyagala by the way kati okujjako nga naawe oyina ebizibu kati nze nnyinza okubeera ano ninkweraliikira nti Kisubi mbega ogenda kumbega ki I'm innocent nyinza okweralikirira poliisi nga ndi mu motoka neraliikirira poliisi nti lwaki bayimiridde ku luguudo okujjako nga naawe omanyi nti olina ebizibu byo tebabega talina bizibu ekituufu bw'oba omanyi nti olina ekikyamu olina ebizibu byo exactly naye nze kati toyinza essaawa eno ne bompita ku poliisi ngenda bugenzi because I'm innocent sinza kulaba poliisi ninziruka mu motoka naye kati gwe alowooza nti gundi mbega alowooza nti gundi mbega ye by the way lwaki mbega mu kibiina kino lwaki si mbega mu opposition kuba mu opposition namwe mulimu abasiraamu bangi abajjudde naye simanyi nti ye agendeyo olw'opposition beewuunya lwaki bambega mu bannaddiini anti mu makyaki tewaliiwo kibiina kyonna kibeerawo munnaddiini yenna yenna atateekwa kuba na kibiina kyawagira ate okuwagira tewaliiwo atalina kibiina kyawagira wadde takubuulidde oyo aba akoze bunnanfuusi naye olaba jjo nalaba kuzimu ku madiini nga batuuka n'okuyimbira enoko simanyi muziyita olutaali nga batandika n'okuyimba ennyimba eziri political. That is what it is. Naye ng'ekikulu ekiriwo bwe nzira ku keesi yange nti bwentyo wembadde ate obwambega bulimu emirundi ebiri. Waliwo obwambega obulungi oli n'agamba nti munnaye kano akantu kabulamu obwambega obubi bwe buwaayiriza naye kati bw'obanga oyagala kati nkuwadde information ninkola report ningamba nti okusinziira ku basiraamu beemulugunya kaŋŋambe kati nga mu judiciary nti lwaki bo ku Supreme Court tebayinaako musiraamu why obwo bwambega bubi and it's open oba olina bubaka bw'otuusa exactly kati n'olwekyo waliwo okunoonya ngo onoonya ebibulayo n'ogamba ngenze Kayunga naye Kayunga nti obubbi bungi kati awutobeze nze gwendowooza mbega mbi yawaayiriza naye kati ono akuwa information entuufu nti munnaye nagenze naye bali bacomplaininga nti bano bwe wabadde ebizimbe bano tubawadde that's the thing